njagala nkakase nti akalulu ke tugendamu kagenda kubeera free and fair. Ng'olabye ng'omye bwetyo abo nno babadde mu kalulu ka chairperson LC5 era akalondeddwa olunaku olw'eggulo NRM ndowooza mubalaba naye olabye omukyalo oyo simanyi kiki ekiri mu ntebe nti omuntu waba agituddeko tayagala givaako. Olabye omukyala amaanyi g'ayina, olaba omukyala wasituse okukwata omwami amataayi naye nga bintu byakalulu. NRM primaries awo wembuuliza baganda baffe onannyonnyola otya omuntu nti akalulu ke tugendamu aka general elections kagenda kubeera free and fair nga enguumi enyooka amasasi ne gavaayo tiyagaasi n'avaayo emigo ne bivaayo mu primaries oba mu kamyufu aka NRM. Oyinza okikkiriza nti akamyufu kano akaweddako NRM almost 99% abalangiriddwa si be babatuufu abayitamu. Oyinza okukkiriza nti almost 99% bonna ababadde beesimbyewo mu kamyufu kano baaganye ebyavudde mu kulonda ne bagamba nti si bye bituufu bababbe. Kaakati kankubuuza ekibuuzo. Olaba babba obululu bw'okuyimirira ku migongo nti omuntu ayimirira ku mugongo ne babala nti 1 2 3 4 kati olwo buno bwe tugenda mu box. Mulowooza tebagenda kuleeta box nga already nga zirimu obululu oba si kyekyo? Bano abantu baliko eppebo wano ne mulonda bulungi ne batuuka eyo gye batuuka ne baleeta box nga zirimu obululu bwabwe zino ne bazibuzaawo. Mwalaba wanika w'empenozi nga bajja ne basitula bibokisi wamu polling station ezimu ne bazituwala nga obululu ne babuyiwaawo. Era bino bye tugenda okuwitnessinga. Baganda baffe enjiri eri ku protest vote naye bano abasajja protest vote yatandikidde mu NRM bannange engumi yanyoose. Olaba omukyala bukyala naye yakubye engumi n'agamba temundabanga. Awo we tugenda mu kalulu era engumi egenda nnyokera ddala. Olaba amasasi we gafulumyeyo. Twalaba waneene olw'emiyaga baakuba omwana omuto myaka 25 amasasi muwagizi wa Theodore Ssekikubo. Bantu bange waje tulaga kamyufu olwakaabona. Mukama Katonda niye nze wendi kubanga mbatwalirira era wendi okubanga mbatwala okuba amawulire agatambula waneeno mu ggwanga. Iyo tuvuddeyo tweyongereyo n'amalala ag'enjawulo. Ate ono yatabukidde Katikkiro Charles Peter Mayiga wamu ne Sami Damaite family. Mulowooza nsonga ki bino? Mulaba politics oyo mulaba politics wa Sami Emengo. Mulaba politics wa Sami Damaite family Emengo. Era nze ndi mugagga era ninye ennyonyi era nakalinya ennyonyi 7 mu kikaaga nyine ennyumba z'abapangisa era nze bwe batoyina wakusula tusojja ngenda kukuwawo okusula wabwereere ziri kalina zange kangendeko wano mala okulambula petrol station zange kati ziri ludda wa reality ze Buganda tosobola nakulabirira bataka naye ng'olina Buganda lukiiko okola ne budget n'osoma ne budget era budget ya Buganda ey'omulundi guno yeewunyisizza ensi yesinze ne ya America kubanga ekwatidde ddala ku Buganda eya wansi era kakati embalirira y'omwaka guno ebaliriddwamu obusiriivu obutabalika obuweerera ddala 7 mu kikaaga era kati omuganda wakuva mu bwavu ng'abataka nga Museveni yayamba abataka politikisi owo atayina oyo Sami politics okulaga nti oli bulungi nnyo naye nga toyina bw'oli okulaga nti oli wakabinyeero oli w'amakulu nnyo naye nga toyina bw'oli kati Buganda bwe batosobola kukola ku nsonga z'abataka nze mbuuza lutalo ki oluli wakati w'obwakabaka n'abataka abazzukulu mutubuulire kabaka ekintu kyamulemeredde tasobola kuyamba abataka bo ne beenoonyeza sponsor
bw'onoonya sponsor kitegeeza kuwaayo byama oli amukwanga kindaazi najjayo ezikyala nze naye ku kyennalaba sinnonoza lumbe kulabudde mwana wa taata abataka bajjemu ezikyala abataka bannange abataka bagabye enswa zabba oli amukwanga kindaazi n'agaba enswa zabba nze naye ku kyennalaba sinnonoza lumbe kulabudde mwana wa taata abataka bajjemu ezikyala omusajja abakwanze lindaazi ne bajjamu ezikyala boogedde n'ebyama Ssekabaka Ssekamaanya Museveni tawulirangako ne Kabaka Ssekamaanya mwamumubuulidde bannange yabakwanze lindaazi ne bajjamu ezikyala si bigambo byange bambi mwami wuuyo azeeyo kubanga abalambululira ensonga naye nga byonna byonna bigenda mu maaso ye Ssekakiti Kyaddaaki yavuddeyo ne yeebaza abantu bannange mwagadde nnyo Ssekakiti afuddeyo n'abeebaza tuwulire mu bigambo bye agambye kisembayo kyaffe tumwebazenga ebbanga lyonna olwebaza olunabuutikira okwemulugunya abasinga twemulugunya nnyo gwe eva mbulamu onoonya mu byatannakolera obulamu okyabuyina nku yange yayina byoyayanira bali mu ttaka Mwami Ssebaana yali mugagga n'abalala bangi manyi Shekindirangu Allah Musaasi tebaliiwo mu bulamu sooka onoonyemu ebinene byakkolera bibadde bimala okugumiikiririzaako ku byatannakolera mikwano gyange baganda bange ensi sijjana nti olina okufunirako byonna saidi ya mikwano gyange ababuulizi ne ba Reverend ensi si ggulu ne Yesu wano yasangangawo obuzibu era ndowooza n'okutuuka okufaako oba okusitulwa kwe era gyali mitawaana abafaanana bwatyo baba bafunanga obuzibu kuno ku nsi g'olyani so tugumiikirize ebizibu bye tuyitamu wakati mu kusosowaza ebirungi ebingi ensi byatukolera neebaza nnyo muganda wange Honorable Kiwanuka wakati kumukwaniriza mukadde wange Supreme Mufti nsaba Oweekitiibwa akwongera amaanyi n'obusobozi okutuukiriza obuvunaanyizibwa ofiisi mwoli omukolo guno bwe guba gwa Mwami Sulaiman Honorable mukwano gwange nga gwakwebaza nsaba obubaka bwange obuddako ng'ogyeko okujjukiza okwebazanga ennyo yatutonda tuzaale abaana ate tubaweerere ono Sulaiman bwazaala muzaale zaala abaana ate abaana tubaweerere kaseera kasobola okutuuka nga twetaaga muntu wa kitundu kyova olaba ab'ekitundu bangi bwe twagayala okuweerera n'abaana baffe be twaweerera bwe baatiitiira olwaleero ebitundu bya Buganda bingi obusangamu bya Luhanga nga ye yeesimbyewo ngutufa baatukutte obujega bagali wange bali luddawo abaana tubaweerere Sulaiman Kiwanuka bw'aba yeesiga wano mwe muli ba mukisa ffe waffe eryekawempe ey'omumaserengeta ffe batutulya bakimpe nkyekubire oli ajja napangisawo kaluumu ne yeesimbawo ne bamuwa okukakkana ng'ebizzeko tetubitegedde ate Sulaiman Kiwanuka bw'aba atulazeeko ndowooza naffe tumulage okujja obuzi ku mukono ndowooza tekimala wabula Sulaiman mukwano we kano kakusiranga kyaliiwo bano abantu osooka beeyinulirako nnyonnyola nnyinibo mugambe Allah ntaasa ab'enkwe kimunnyonnyolenga bano abantu ajja batuteramu omutima ogw'obuntu insha Allah mu mbeera enjawulo Mwami Sulaiman bw'aba yeebaza amaka Allah gaamuzimbidde ndowooza wano waliwo abapangisa kino kibeere kyakulabirako gye tuli bw'ova ku mukolo guno genda omugambe yatutonda nti nga bw'ogawadde Sulaiman nange nzija mupangisa bano Sulaiman si be bageze nnyo n'okusoma ennyo era saagala kyogerako nnyo naye onsaasire nkayiseo ng'atagenderedde alabika era teyakulemberako omumbuulize ze yafuna ku P7 amuliraanye naye muleke tumubuuza abaana tubazaale abaana tubaweerere ebigambo byange bino bigende nnyo eri bataata basulira abakyala abaana
bataata obuvunanyizibwa bwaffe ku baana. Wallahi mama wa Sulaimani olwali Sulaimani bw'aba ali waali taata bw'aba yagayala gwe tumanyi kyaliko. Omwana atuuka ku ddaala eryo n'onoonya bw'omusembera ne wakubula mwena kwekaza. Bataata tunoonya abaana be twazaala. Omwana nga tannakwagaza ssente akwagala gwe nga taata. Bigambo byange bampadde eddakiika 7 ne baza MC mukwano gwe Kasumaali. Mwami Kasumaali wendi kankwebaze mu mbeera enjawulo ekyamazima oli MC wakuvunaanyizibwa M3 mukulu mwana we naye alhamdulillah sewo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu simanyi lwaki bakuyita Kasumaali naye katutanguliraawo nga nsemberera okuva ku muzindalo omwana waffe asobola okwesimbawo esimba ewuwo. Bino bintu si bya bugezi nnyo, si bya kusoma nnyo bitegeera nnyo. Akulembere eggwanga lino si yalisinga obuyivu. Si mu mbeera yakumukakkanya naye kyakugoge mazima. Bisoboka. Ono Sulaiman bw'aba abikoze tannafuuka MP. Bisoboka. Tuuza omwana wo bw'aba asobola kwesimbawo kweru si yesimbewo. Weba kwa kansala. Babuyimiriremu naddala abantu baffe ab'ekitundu. Tuleka kuyiikirizibwa oba oli abo batukwata bujega. Pulezidenti waffe omulungi Ssabalowo ow'ekitiibwa atusalirawo ekisinga bulungi kwakulembera eggwanga lino okuba nnyini ensi yakimanyi. Ssabalowo ow'ekitiibwa atusalirawo ekisinga bulungi yasinga okukimanya kuba yasinga otumanya. Mwami Sulaiman kino kyokoze Ssabalowo ow'ekitiibwa akikufulira ensonga mu bulamu bwo bwonna obuddako era akikufulira ensonga. Oyongera okutuukiriza Sulaiman abantu bangi bino babikola bakyali bweru. Kufaanana mwami akwano omukyalo bayogereza ogenda okutuuka awaka ne wejjusa biri nga tiyandaga byonna naye maama Sulaiman kintu kikola mwana wange kuno kubadde boogereza abenjogera italina mpisa kye bayita okukwana byonna obikoze nesigala ng'obikola mwana wange. Bantu bano bakuteekemu obwesige tuleke kuswala. Omukolo ogwaliko Supreme Mufti bwe tunaakoma mu kitundu muno nga mulimu omukolo omulala ga Sulaiman baakoma okukola bakole baakulonda kyabulabe. Abantu baffe tutambule nabo mu buli mbeera insha Allahu tabaraka wataala. Kigambo kyange ekiwunzika yadde ennyongera kikkaatiriza abaana tubazaale, abaana tubasomese. Teweegema kuzaala. Ow'ekitiibwa omutonzi w'ebitonde byonna ayinza okuba nga ategese Sulaiman wammwe nga wa 19 tozaala basatu. Nnyini nsi mwenkanya gwatannawo abaana tamuwaza fiizi, atalina muluka tamuwaza amafuta, atannawasa tamuwaza akameeza. Bw'ova mu panti ezaalaliro taddamu nzikuwa. Bwe bagambye nti bwe tusiba lamanzaani ez'ekyemisana ze tulya ku Idi bazaale babeerewo bisigadde tujja kuyiiya. Ab'okusoma bajja kusoma ku nteekateeka y'omutonzi waffe. Ab'okusoma basoma ku ntegeka z'abatasome ne bw'ozaala omwe era tasoma. Abasajja abazaazi mashallah. Ekyalo kino nkimanyiiko. Sulaiman ono n'omunoonyereza nga si mwana wa kitaawo asooka ojja kutendula nga wa 9. Kakitaawo abakuzaala basatu gwe guno omukolo wandize kugwana. Kannamuse ku mukyala yenna ali ku mpeke nkutumiddeko nnyo. Oyo y'omu ku baseeka be tulina abaasalawo ne balemera ku mazima ne bagamba nti ffe tujja byogeranga byonna nga we biri. Anti w'osirika munnange bakutta, ogera era ne bakutta. Oyogerere ddala manye nti nkole ki nkyogedde. Naye Bannayuganda mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tuvuddeko eyo era nga tweyongerera n'amawulire agagenda mu maaso waneeno mu ggwanga Uganda. Munnange ebya Frank Ntambi bibi. Munange Mbu yagenda n'asala omugambo ku Jeff Kiwa Mbu ne Ava Peace. Mbu era n'agamba Mbu Jeff Kiwa babba oluyimba lwani lwa Shiba. Jjukira Jeff Kiwa ono yali maneja wa Shiba naye ebintu ne bitatambula bulungi nga womanyi. Kiseera kyatuuka Shiba n'agamba nti munange
buli omu akole ebibye. Era oba mujjukira period eyo Jeff Kiwa yamala n'asayininga kano akawala ke bayita Rahma Pinky, naye munnange ndowooza era ebintu tebyatambula nga bwe baali bakibaze era nabo ne balemagana. Simanyi oba kyekyaliwo naye mu butuufu ebintu tebyatambula bulungi. Kaakati essaawa eno wenjogerera Jeff Kiwa yaddukidde mu bannamateeka era essaawa eno wenjogerera ye omukulu Frank Ntambi bamaze dde okumuwa ekipapula kye bakuntumye agende yennyonnyoleko biibino. Frank Ntambi Jeff Kiwa agenda kusiba. Frank Ntambi Jeff Kiwa agenda kusiba. Olaba yakusamoninze olabike ku poliisi olunaku lwakuna. Olunaku olwokuna tuba tuyingira weekend. Olwokutaano abasirikale bagetinga bize. Ezo offices zibeera bize biki. Kati oba olina okumalayo ka weekend then ensonga yo batandika ogiwulira ku Monday. Naye nga ekikusibya ki? Ba analyst be Uganda abakola analysis ku bayimbi bakola defamation abasinga. Tebakyakola analysis, bakola defamation. Bino byonna biva ku story y'oluyimba olugambibwa nti oluyimba initially lwali lwa Shiba Kalungi ate bagenda owulira nga Avapeace alufulumiza ne Jowiranda. Ekigendo sibya Frank Ntambi kishino. Ye from day one nga akola analysis ku luno oluyimba ku eno situation. Abadde yekubira Saidi, abadde takolanga analyst, abadde akolera Shiba Pyala awe wavudde obuzibu. Ye buli kyabadde ayogera abadde yekubira Saidi ya Shiba because currently kye nawuliddeko nti Ntambi yalwaninga Pyala wa Shiba biche bigendo fuluma biki Ntambi yabadde abikwasaganya. So Ntambi abadde akola Pyala abadde takola analysis. Naye ate bw'atuula mu kamera yakulaga nti ali mukola analysis kati mu buufu obwo abali na Saidi emu gyakuba gyaputinga down. Ensonga lwaki Jeff Kiwa agenda kusiba, it is because bw'oba okuba Bebe Cool oba okuba Spice Dana obaani Spice Dana alina ekyokufiirwa mu kamera. Ate Spice Dana oba Bebe Cool amanya abawagizi baffe batambulira nnyo ku bambi Ntambi bamusibye bambi nti abafaani bayinza okumukyukira ne bagamba lwaki osibye gundi musajja munaku lwaki omusibye. Kakati wano Jeff Kiwa manager wa muyimbi si yakusiba. Ekitegeeza abantu tebagenda kwekwatirira muyimbi mbu ava lwaki akusiba oba Jowiranda. Bagenda gamba Jeff Kiwa lwaki akusiba. Jeff Kiwa biba muvumye bingi. Naye wali akyayimiridde akyamanaginga. Ekitegeeza ye ng'omuntu talina kyakufiirwa. Ne wona avaayo n'olaaja nange omusajja yamukozeeko defamation. Ky'olina okukola kumwetondera akusonyiwe. Abayimbi bo mubakuba directire novaayo no putting omuyimbi down mazima kati nze mbalaba ennaku zino kye mbadde mukola ku Bebe Cool nodda ku project y'omusajja nga gwe buli lwofunamu akadakiika olwana ku puttinga project ya musajja down nenga omanyi kali ya omusajja ebbanga lyagizimbidde ne sente zaataddemu instead of critiquing ate gwe puttinga kintu down olwokuba tebakuwadde sente. Kati Jeff Kiwa agenda kusiba kuba ye talina kyafiirwa. Anategeka kivulumbu bantu banaagaana kujja kiyingira. Agenda kutaluyimba mbu bunaagaana duwuliriza. Ye agenda kusiba munoonyo omwetondere. Tuli ku NCK TV teweerabira kubanga subscribing, ringing that notification bell, sharing, liking. Tukyalina amawulire mangi nnyo nkugamba bugambye nti gwe tulaba tuzikalira ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo.